Diplomat betuyina babya bufuzi oli bwagwa mu kalulu nga bamugamba katoyo diplomat. Diplomacy si bwefaanana. Diplomacy omuntu aba neneeyise ey'enjawulo. Wangamba mumanyi no bisoma. Chepe wajinda. Tajina. Era nzo mukuba kugwa abatono ba consultant mu international diplomacy. Ebyaddala. Ate nabijja wali we bisibuka. Washington DC. Chepe najira. Kakati ono nga bola abantu ina ambassador nga diplomat atamanyi nti diplomat atete yenyigira mu nsasage. Oli nagenda yeye nyini Jenny Sacheni kubanga abayagwa mu kalulu. Era oli gwaba amuwadde omulimu abamuwadde omulimu ng'okumukuumirawo okufuna omusala n'okumuyamba ogamba nti awadde yagwa naye akyamujjukira amumanyi akyaswa n'okumuwa obuvunaanyizibwa. Bwe baali bazimba embassies Idi Amin ataasoma buli awantu we twazimba embassy wali prime. New York mu America we batuuza olukiiko olwa UN otambuzaawo bigere kutoka wali embassy ya Uganda. Naye bano abamazeewo emyaka 4 byonna kumpi babitunze era babyonoonye. Kongo bagamba baagala na kutunda kizimbe kyammwe. Kenya kye kimu. Wonna gy'obisanga biri dilapidated. Ne embassies gye ziri awamu bagamba bugambi nti mulinayo ambassador nagende Katanga bakolayo si bana Uganda bonna ku embassy ya Uganda. Bogera lu Filipino. Ayogera byongamba byaddala kati gwe wali olumanyi olu Filipino. Ate oba ogenda kukola ki? Era abekatabe banga nti nefe obuzibu tulina bw'oyingira mu office lu Filipino. Lwe luvuga okuva ku meezi esooka. Ono kubenchungu. Kakati challenge ezo zetuyina nti abantu betulina bo buli kimu bali betaaga okukibasomesa. Kati batta international diplomacy. Wawulira nti bwe yagenda eri prime minister yasooka kwogera kigambo ki? Nti mulekero okuwuliza Kyagulanyi yekka abalimba. Prime minister agenze mu lukiiko lwa UN agenze mu America okukiikirira Uganda. Abagamba nti bannaye Kyagulanyi bwajjeno yekka gwe muwuliriza. Abamerika ne basanctioninga kubanga twabagamba nti mu foreign policy ya Kyagulanyi mulimu okumakinga sure nti obulimba obadde butambula ku international scene buvaawo. Abajasi ba Blue Eyed Boy abalina Uganda ku General Yoweri Kaguta Museveni America ne bayimiriza olw'ebyo bye bakola mu kutulugunya abantu wano naddala bana byabufuzi. Kubanga nagante emisango tebagitandikirawo nti bagiwulirize gitwala obudde n'okunoonya n'okufuna obujulizi n'okwekalakasa kw'abannaffe. Nagamba nti ezimu ku roles ezibadde ez'enjawulo mu kujja kwa Kyagulanyi is the role of the diaspora kubanga mu all struggles tugenda kufuna independence Bamayanja Nkanji ba Abu Kachama Mayanja ba Kirunda Chivejinja ba Chintu Musoke ba Bidandi Sali, all of them were scholars from India of politics. You must always have that enlightened diaspora team that comes with the advantages of knocking doors in the different power circles of the diaspora. Kati ekyo olwaleero mu struggle yaffe y'okumamulako Nakyemalira olutalo lw'okubagana ne Nakyemalira tululimu ffenna. Era tusquarelinze nti kati tusobola okuwulirizibwa nti nabo basitula delegation namba eya Naaba Minister ng'agenze kwegayirira batawuliriza bana babawangula. Bwavaayo ne basanctioninga bana n'abalala ne bateekebwa ku mustawa kubanga ne mu kusaba okusanctioninga n'oyo yennyini gw'owulira agamba nti oli agende naye essaawa yonna gafuluma. Nze ndogeire essaawa yonna n'oyo akimanyi nti gamuggyako sanctions zijja eri geno ate naye kwali ye naliko kuba ni baba aliku crime against humanity. Kubanga neje natera kuba mu office ate yabyenyigira mudi. Waliwo public record nti waliwo kukomandinga mu November 19 18 commanding eva wajeno. Kakati olw'ebyo nalowooza nti ate nawe asobola okukozesa ebbugwe Ebogo
ebbogo tasokozesa ebbogo ne ku America. Omanyi lumu General Museveni ku Gaddafi yagamba nti ekyamukola obubi tibali bagamba ennyonyi teziflying nti naye nabo bandize ku ground ne bakubagana mukono kati waliwo ndowooza ku musika wa jjajja nti America bajja kujja bakubagane naye wano mukono kati kagero gandali onalitisa baba we gwe omanyi omusajja gwe bali babuyita General Suleimani bamukubisa drone enyonyi yasituka eba bali bagenda Kajistan atuuka bw'ate okulandinga bonna nga ne Messi buli kyalina omusaayi awo bakikuba ne weba yali Messi. Ejuzi abantu babadde n'amasimu ne gabatulikira mu ngalo ne walkie-talkie tekinologi kati ye akyali kubira ebyokutulugunya ye ali mabega wa tekinologi waba ne ziri mamba za World War II ng'agamba kati olutalo tulumaze n'Amerika tugisobola. Bwe yagezaako Kenya okugireetera omwana aleetedde kitaawo obuzibu n'okusaala omwana ng'oli president naye nga buli kiseera oba weetonda lwa mwana nakyo mu musaasire akadde ndaba tekalinnya okusaidi yaffe njagala tulingizeeko eyo diplomacy kyeyakoze akimanyi era taata wateeka okubanga yeetonze kyemanyi era bajja kubayo n'olukiiko ne American government ne ambassador kuba ambassador aba ne immunity wano tosobola kumukwatako okujjako osobola okumudiclaringa persona non grata ate okumudiclaringa persona non grata waliwo emitendera gye muyitamu egya international diplomacy ne kati mumwina komanda w'amagye ye olubeera ku Twitter bwe luba lunaku nga lwaggulo ng'akwataganye ne giri mikwano gye gye Russia ge gamawulire ge mujja ne mufunya kuba nabagamba ebiva e Russia Mwengo oli musiraamu tobimanyi bikambwe ebirasha konyaka bagiyita Pal FM mukulu wa iswa njagala omulungule kano then tu waliwo edakika zine 3 ze tulina obeeko engeri gy'ofunzafunza ono yakubuuza nti mukulu Mpuuga ne Erias Lukwago mubasalidde magezi ki nga alaba bagenda balemesa akalulu ka 2026 simanyi lwaki yakireesebwa. Ndowooza okugatta Lukwago ne Mpuuga oba tokoze bulungi. Oli Mpuuga is a student of the Yuda Iscariot politics. Omanyi Yuda Iscariot mu Bible kati ye Mpuuga. Bw'olaba Mpuuga mu byobufuzi laba ng'olabye olabye Yuda Iscariot ate ye ekyenjawulo kyasinga ku Yuda Iscariot mugumu nnyo kuba Yuda Iscariot yaswala yatuuka n'aswala n'ava mu banne Yuda naye ate ono kati eno ye Yuda Iscariot Pro Max Mpuuga ye Yuda Iscariot Pro Max akulyamu olukwe n'asigala mu maaso go gazi nakoze eki nenge bitano yagenze nabyo nakera nagasa abituta ate nagamba nabitwala mu mateeka mu myezi 6 bamanya nti bajja kungoba ku bwalopo nti nkolagana nammwe nange ne bansiima Yuda Iscariot Pro Max toyinza ate mugata na Salveri Lukwago ye ate fete tulina space kati tuyinza kuganda mwami Mpuuga kolagana naye NRM oba naye NRA oyinza okugana omuntu okolagana n'abantu balaba nti be batuufu tetuyinza kumugaana naye ekimusula ku mutwe NUP era agenda kwogerera NUP amafuukule agenda kwogerera NUP buli kimu kubanga ekituufu kiri nti NUP kyekyokka ekyali kimufudde kwebyo ebirooto byali ayagala okuba kakati NUP tasobola kubaawo nga tagirowoozaako agirowoozaako ng'agitandika agirowoozaako ng'agisaanyaawo agirowoozaako ng'agirimu kubanga ne byeyali byabadde byonna abibadde alimu NUP so bw'aba yekka ateeka okuba alogootana mu mutima ne yeevuma lwaki yakola ebintu ebimu naye tetulina kyakumukolera twamuwawe out enyangu ey'okwetonda ey'okuzaayo ssente y'ekibi mu kiseera ekyo twagambanga nti zaayo ssente nga tugamba tanazifuna olwaleero akuba ekifuba nti ssente yazifuna of course namuwulidde ng'akozesa ne statement ginalowoozeza nti he ran short of the English words eya all the infants nze ndowooza nti ye yalina okuddamu yeetunuulire because ani gwagamba old nze ndaba nga ye yali past ku ebyo byazaakola ng'omuntu baagala nnyo n'otusindiikiriza tubeere tuli ku mulamwa gw'abo abantu abeese kinoomu nti twogere ku Mpuuga ne kati Mpuuga omugereko ki ne bwa Mpuuga bwe
nze ndowooza nti oyo kati amanyi bw'ofiirwa wakati mu nnaku ennyingi ate bagaa nti omulambo gusooke gugende for postmortem naye oba waleeta omanyi oli ki ekimuluma. Okay. Bagiyita Pal FM muyinza okulowooza nti kiki naye gwe ne bwotwala omulambo omuntu mu ddwaliro notwala omuntu mu ddwaliro ng'omanyi omututteyo lubuto lwe lumuluma n'afa era bagenda mu postmortem. So abantu abamu baafa naye bakyali mu postmortem okumanya kituufu baafa ki. Okay. Bagiyita Pal FM. Saagadde tugatte Lord Mayor na Yuda Iscariot Plomax. Okay. Nsigaze eddakiika ziri bbiri mukulu waisu atusibule gwanga. Twalabyeko ab'ekitongole ekyebyo ebibalo nga bye bawanikayo beetonda ne babijjayo ne baga bagenda kuteekayo ebituufu. Tuyagala gavumenti no gwe tewabirabye bakoze batya lwaki tumala shero nagamba ki Kayongo tewaliiwo wali nze ate twabidiscussinga naye abantu abatuuliza abantu wadde ku bimuli tewali mechanism wano mu Uganda. America mu covid twali wano nga babala nongamba ebyo bifu daga bifu nga babala batya ngani yabala bali abantu njala be yali eruma twakera ku machanga buli go bayigiriza mashinta kyagijjukira bado jinyiga ngenjala emuluma be ba training nga bagenze kati nga bakuba Kayongo wakola senior 6 nti ejangu kwata mashini atuka wali kane kati kaganyi ngani lera kati atayinza kubala abantu asobola okukola enguudo Museveni ono tumusabe ebintu bitalina musaba atayinza ku abantu bababala naye ebyuma wamu byakyankala tiri mawulire twagakola wano nti waliwo olwe baabala Kayongo bakubala nze dali eno tebansanga yewaka tukitegedde kati oli awandiika eyakola ennyo yali awandiika owacyoka kuba ye yakeeranga ku makya n'agamba ezo ziwedde nawandiikako bagambye nti mu myaka 10 abakiga baliddabo kitegeeza nti omwana gwe bazadde w'emyaka 10 ku luno teyalinda kuweza myaka 16 gya adolescence yazaala ku myaka 8 yubosi yubosi yabaze begamba yubosi nti kakati nti abaana abato bangi okusinga abakulu kubanga okuzaala kwali kwa dabolo kakati negana naye ate benkanankana mu household kubanga bajja ne bakubalira household nti abakulu benkana n'abato kitegeeza mu family mama ne taata n'abaana abalala bameka naye ate bakugambye nti ab'ekkumi bazaala gavumenti y'emyaka 8 ekozeeyo kano akayubosi bagenda digata batya babirese babigase akati nagamba nti abagisu bagobye kisaka naye bandisose wa yubosi mwabagisu bafa tsunami nakati tunoonya tsunami kuba abagisu babafaaki yagambye mwabakendera nnyo. Salamu alaikum. Alaikum salam. Osobola kubaga tukazibwa okusinga kwata program bwete bwetambudde muzukuru wa Jjajja Buda Kayongo Hakim. Uganda eno Museveni yantusaside natuta Museveni wanditutadde netumanya nti otutadde naye ebyokola ebisembyeyo bigobye bimaze gobe mu kirya abaana b'emyaka 10 bakoze ki bazadde
era njagala gendeeyo olukunjiri ndabe abaana b'emyaka 8 babazimbira wodi yaabwe mwebazaalira kakati ate eri embale nabaafa kati nebuuza oba lino ettaka eriserera ne ligwa eryabatabagiso tunakwatagana sabbiiti abantu mwab'embale bagende namwatulira manya ensonga. Nze Kayongo Hakim, muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasiramu, muzzukulu wa Kanaana, muzzukulu wa Budala lwa Kirume, mwana nzaalwa ye Bukomansimbi, nze ndi emabega w'emizindaalo. Manya ensonga.